nti ebibiina by'obufuzi byonna ebiriwo nga birina ababikulembera era nga bali viable ate era biwandiise tuyingire gavumenti yagi kabineti ebeereemu tuddire mukadde waffe ali mu gavumenti muno atutuule mu Ssemakati ng'akubiriza olukiiko olwo mu kabineti yeeyo. Kakati kabineti yeeyo tugiwe emirimu gino okulongoosa ssemateeka buli katundu konna akeetaaga okulongoosa naye nga tuli buki bumu okulongoosa akakiiko amateeka g'akakiiko agagenda okulabirira akalulu buli erabika nga nsobi tugikuulemu ffenna waki wamu. Kaakati nonkutunulira ebintu ebyo ng'omulimu ogwo si mutono sigwagala bugubugu baguleka nga guli jagala ate tuka mugenda okuba akalulu nti ate nze bansubidde bweru. Ebyo byonna bye tuyisizza nga tubitiikinze ndakwetaaga bannabyabufuzi wano tugatteko bannaddiini gurupu y'abannaddiini tube nayo n'abataka nabo tubateekemu. Kaakati neotuna kye tuba tukkaanyizaako tekijja kuba nti Museveni yasazeewo bw'ati ng'omuntu yasaze nga yeesalira twasazeewo ffenna nga bannayuganda bannanyini ggwanga bannanyini gavumenti. Kaakati gavumenti eyo ey'ekiseera ekyo tujja giwa emyaka emeka 5. Kaakati bitulongoosa bano babisse mu nkola ng'abo ebibiina buli omu nga azzeeyo tuyingira akalulu nga bwe tutyo bwe tuli yenna n'abaawangudde gwe bakwasa bendera. Kati ekyo okyagala nga kati akalulu ka 2026 kaba kavaawo ate tewali tteeka lyateekebwawo litali lya muntu ne Katonda akugambye nti sabbiiti yabaawo ku bwa muntu senga tewaali bantu sabbiiti teyaliiwo n'etteeka eryo bwe tuba nga kyekyo ekinaleeta emirembe twagenda mu nsiko twamanyi twatukutegeeza nti tujja kumalayo ebbanga bwe riti si bwe kyali naye embeera ye yatusalirawo ogenda okakana nga tuwangadde emyaka emeka tola myaka eyo 5 gye twawangalayo mu nsiko gwe twafunyeemu okutunuulira okulaba ku gavumenti ya Lutwa neyagondi oyo Pawulo Muwanga gye yanyaga embeera togiraba nti yakyuka. Kaakati nakyo kiba kyetaaga extension. It is a matter of decision. Bagambe parliament yakoze extension okulonda kube kwa 2 kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno gwa MS Media Uganda kubuuzako nti osiibye otya afunye okusomozebwa okwenjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Ssekanjako olunaku olwaleero nina Haji Abudu Nadduli okuva mu bendobendo ly'e Luweero era muna NRM muwabuzi wa pulezidenti ate nyina Sulaiti Nsumuga ayegwanyiza ekifo kya Katikamu ey'Omumaserengeta naye muna NRM. Kasooke wa Sulaiti akubuuze nzire wa Haji si bubuuza abantu abatulaba n'abatuwuliriza abaami n'abakyala abali eyo mbalamusizza erinnya Nsubuga Sulaiti nva mu Katikamu ey'Omumaserengeta Katikamu South. Mbaagaliza omwaka guno omupya okubeera omulungi okubeera ogw'emirembe okubeera abayiiya abakozi ate nembeebaza kubaffe mu busiraamu tetugamba nti mukuliko omwaka wabula neebaza abantu abaaguyiseemu obulungi abaafunyeemu ebirungi Katonda abaagalizi bafunemu ebirala mu mwaka guno omupya kyokka abaafunyeemu ebikyamu mu mwaka oguwedde Katonda abasaasire mu guno ebikyamu ebyo bigende wala. 2026 asembedde tuli mu 2025 guno omwaka gwe gulimu abantu baffe okwetegereza buli muntu okusengejja ani anaatukulembera ku LC1 ani anaatukulembera ku LC3 LC5 mpaka ku ntebe ennene ey'omukulembeze w'eggwanga. Era nze bannakatikamu nabategeeza dda nti 2026 banzikirize mbeere nga mbakulembera mu paalamenti ya Uganda
ekitundu ekyo nga nkikulembera mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, ntambudde gye bali era mbatuuseeko mu bitundu byabwe ebyenjawulo. Pulojekiti gye ntambula nayo ya nkoko. Njagala nnyo abantu babe nga balina akasente mu nsawo, tebajja funa ssente nga tebalina kye batunda. Kyenava nvaayo ne pulojekiti y'enkoko zibe nga zibayambako okuba n'omulimu, ate omulimu oguvaamu akasente. Sitambula nzekka mu kampeyini zange oba mu nteekateeka eno. Nina abantu ab'enjawulo, era mu bantu ab'enjawulo abo nga ne Hajji Nadulimu omutwalidde, naye tutambule wamu naye, tuli wamu naye kuviira ddala nno 2014-2015 ntambula ne mukadde wange ono. So abatulaba eyo mbaagaliza okutuuliriza obulungi era tubeere nga tugenda mu maaso. Tuyanza agibuuza abantu. Bannayuganda bannange mwenna, kansooka okubaagaliza emirembe gya Katonda, emirembe gya Katonda n'okusaasula kwe bibeere gye muli mwenna. Kale Katonda yeebale kutuyisa mu mwaka omukadde n'atuyingiza na guno omujja. Era tuyingira omupya tutukutuka okuba n'enteekateeka ate gye tunaagutambulizaamu omupya, kubanga tuba tulongoosa ebitagenda bulungi mu mukadde, mu mupya tuleme kubiddamu. Kane mu mbeera eringa eyo nga nakazadde w'ekyama wentunuuliridde nti bentunudde ngenza okulaba ng'ebibiina by'obufuzi byeyongera omuwendo birinnya, ye entebe esigadde ekyali kiki emu, tugenda gikaayanira. Ate B nga n'amateeka agagenda okutulungamya nago bakoonako makoone, sigadde bakulongoosebwago okulonda, constitution tenda bakulongoosebwa. Kakati ne ngamba nti abasitula nga bayiwa waani? Lwaki abasitula bangi nga gwetuyiira ali kiki omu? Tugande kano ke kali badde akadde akatuufu ffenna nga bannayuganda okwesiba awamu mu mwaka guno ogwa 2025 tulongoose ebintu ebyo nga tuli omuntu kiki omu. Nendowooza bwendi nti ebibiina by'obufuzi byonna ebiriwo nga birina ababikulembera era nga bali viable ate era biwandiise, tuyingire gavumenti yagi, kabineeti ebeereemu, tuddire mukadde waffe ali mu gavumenti muno atutuule mu Ssemakati ng'akubiriza olukiiko olwo mu kabineeti yeeyo. Kakati kabineeti yeeyo tugiwe emirimu gino okulongoosa ssemateeka, buli katundu konna akeetaaga okulongoosa, naye nga tuli buki bumu. Okulongoosa akakiiko, amateeka g'akakiiko agagenda okulabirira akalulu, buli erabika nga nsobi tugikuulemu ffenna waki wamu. Kaakati n'okutunulira ebintu ebyo ng'omulimu ogwo si mutono, sigwagala bugubugu baguleka nga guli jagala ate tuka mugenda okukuba akalulu nti ate nze bansubidde bweru. Ebyo byonna bye tuyisizza nga tubitiikinze, ndakwetaaga bannabyabufuzi wano tugatteko bannaddiini, gurupu y'abannaddiini tube nayo, n'abataka nabo tubateekemu. Kaakati neotuna kye tuba tukkaanyizaako tekijja kuba nti Museveni yasazeewo bw'ati ng'omuntu yasaze nga yeesalira. Twasazeewo ffenna nga bannayuganda, bannannyini ggwanga, bannannyini gavumenti. Kaakati gavumenti eyo ey'ekiseera ekyo tujja giwa emyaka emeka? 5. Kaakati bitulongoosa bano babisse mu nkola ng'abo ebibiina buli omu nga azzeeyo, tuyingire akalulu nga bwe tutyo bwe tuli. Yenna n'abaawangudde gwe bakwasa bendera. Kati ekyo okyagala nga kati akalulu ka 2026 kaba kavaawo? Ati tewali tteeka lyateekebwawo litali lya muntu. Ne Katonda akugambye nti sabbiiti yabaawo ku bwa muntu, senga tewaali bantu sabbiiti teyaliiwo. N'etteeka eryo bwe tuba nga kyekyo ekinaleeta emirembe
twagenda mu nsiko twamanyi twatukutegeeza nti tujja kumalayo ebbanga bweriti si bwe kyali naye embeera yatusalirawo ogenda kwakana nga tuwangadde emyaka emeka tola myaka eyo etaano gye twawangalayo mu nsiko gwe twafunyeemu okutunuulira okulaba ku gavumenti ya Lutwa neyagundi oyo Paulo Muwanga gye yanyaga embeera togiraba nti yakyuka kakati nakino kiba kyetaaga extension. It is a matter of decision. Bagambe parliament yakoze extension okulonda kubeekwa 2 lwaki abantu bagenda mu kalulu awangula nadda ku ntebe anti nkugambye demokrasia wa kakati demokrasia abasiwa mu 2 tebali mu kaduukulu abamu baba basonyiwa kwate anso jatulawo otyo bali abamu bali nnyo bali 216 bali amateeka tegaliwo wegali lwaki tegakola kati aje ogamba nti bwe tugenda mu kalulu kana akajja anakawangula ajja kubanga takawangudde mu mazima na bwenkanya era nga bw'okiraba ne ku ssaawa ya leero bano abakwatiddwa Nairobi lwaki eggye lya Uganda liri bakwatidde Nairobi nga si gavumenti ya Kenya omuntu gwe bakwata n'emmundu e Nairobi nga wa Uganda ate omuzeeno nga tomuvunaaniddeeyo gy'abadde kati awo ensobi ebayani ya Kenya ya Uganda kinange kye neebuuza so mukulabako yes awo obukyamu bw'okkuba akalulu obugenda okutandikira anjala nkutegere bulungi mukulabako singa tugenda mu kalulu nga gwe nga proposal yo gy'ogamba katugambe bannabyabufuzi n'ebibiina by'obufuzi tebagiwadde mwaganya ebiba binaava mu kalulu tebijja kuba bya mazima na bwenkanya eri bannayuganda kwe kulabako kulabakwa naye babanga bannabyabufuzi bagambye nti kakambule nga bwe tuli nze ate nfaayo tugenda kubonaabonera wamu ne waliwo n'ekiseera bakiyita ddi era nakyo kiri ku proposals ezimu naye waliwo alliance eyasooka yo ng'egamba wabeewo emyaka 3 egiweebwa Government of National Unity ffenna twegatte wamu tusobole okukyusa obukulembeze mu mirembe proposal eyiyo n'eyabali ndabanga yeemu nti byonna olaba olubobeera mu makaago abaana balwana ab'ekyalo bakaayana ekyo n'okijja n'okizza mu bukulembeze nga totadde na kubwa MP togenze kubwa pulezidenti waggulu bw'osanga kiyamaani w'ekyalo ng'ayina abamuvuganya 6 manya nti waliwo ekizibu awo awasolbawo okweyagaliza nga bano abavuganya ndowoozayo naye teri muntu mumativu akaayana kitegeeza nti oyinza oba omukulembeze omulungi naye nga mulimu ebimu by'otomanyi bwe bitambula mulimu ebimu by'omanyi naye nga ababikolerako tebakola butuufu ekyamazima bw'otunuulira gavumenti yaffe gavumenti y'abahaaji kubanga be baagireeta ffe twasanga ki era be bagirimu abagyagala naffe tubaagalirako waliwo ebitagenda bulungi bwe biba tebigenda bulungi mu kiseera kino ffe ab'NRM n'ab'NRM abalala balinza olowooza nti bali yaddeko naye essaawa etuuka n'ow'NRM n'aba nga ali mu kattu kankuwa ekyokulabirako enguudo ezo ebinnya ebizirimu n'owulira ne bajeti efuluma ku ssente z'enguudo ne bakugamba nti atwala ekitongole yalekulidde nga taprovidinza accountability enguudo ezo ziyitamu ba nuupu bokka ba DP oba ffenna mwe tuyita ffenna tuyita mu nguudo ezo amalwaliro kati bwodda mu by'amateeka haja akuwadde ekyokulabirako ne bakwata omuntu mu gavumenti endala eya Kenya ne bamuleeta eno tugambe nti teri mateeka gakola kale embeera eyo okulekerawo okusika omuguwa abantu abali mu makomera tuyina kubanga ffenna tukkaanya nti ffenna tuli bannayuganda nti ffenna tuli ba Africa ffenna tuli ba East African weba bw'oba okkiriza ekyo nti ffenna tuli omuntu omu kyekitegeeza ekyo nti ffenna tuli omuntu omu bannaddiini
be bakulembeze mu nzikiriza amawanga gonna kubanga tulinamu amawanga n'agawanga abamu mu kifaananyi ne bwe balabanga abatali bantu waliwo imbalance olwaliro bw'otambula n'ogenda mu northern Uganda n'ovaayo n'ogenda mu eastern Uganda n'ovaayo n'ogenda mu western Uganda amannya g'Abaganda tegayina kifo kya bukulembeze byenjogera genda okole research naye bw'ojja wano ewaffe amannya g'engulu amannya g'omu Maserengeta weegali wano gayina n'ebifo by'obukulembeze kitegeeza nti ffe Abaganda twakkiriza okukolera mu gavumenti ey'awamu kanzirewa aji obadde mu gavumenti y'NRM oyajja oli abuuza lwaki proposal eno gireeta kati gweyagala ngende mu ddwaliro nga siri mulwadde kati woolabye nti bisobye anti nkugambye bw'oliwooza omusango togenda kugusinga omulamuzi ogendereranga omulamuzi kyakubuuza kyo yanukula takubuuza ate naawe n'omubuuza kimbadde nkyali mu kumunnyonnyola njagala otegeere bulungi ajja kinnyonnyola naye njagala otegeere bulungi nti enteekateeka ya Hajji nnungi nnyo kwoyo anaagitegeera amangu mbi nnyo nga ku basekanja kababuuza ebibuuzo ebyo ng'akitegedde naye yabuuzaamu kyayagala tewali atayagala mirembe mu Uganda muno buli muntu ayagala emirembe mu Uganda muno gibeeremu naye tetujja kuba na mirembe nkuwadde ekyokulabirako lwaki enteekateeka ey'oba ne gavumenti ey'awamu tuveemu ne gavumenti eneeteekateeka eggwanga lino tuddeyo mu bibiina byaffe okujja n'weegatta ku NRM kuwa NUP kuwa DP oba tufuuse wa DP oba twagala kutereeza ggwanga nkuwadde byakulabirako nti mu Mambuka mu Eastern mu Western teri Muganda bw'ojja wano ewaffe amannya g'engulu amannya mu Eastern ne Maserengeta bakulembera wano n'ombuuza ekibuuzo ky'ombuuzizza lwaki nti ffe twategeera mangu nti Buganda kitundutundu kya Uganda era tukolera wamu ng'Abaganda oba nga Bannayuganda naye bannaffe abamu batuuse n'otulowoozesa nti ffe watulinga abataasoma oba abatategeera oba abatamanyi nti balina okuva gye bavudde bajje bakulemberere wano bw'okyogera ososodde mu mawanga kasita oyogera ekyo ososodde mu mawanga naye tukole tutya kati enteekateeka ya Hajji eyo ne bweba tekoleddwako mangu naye balina ogirowoozaako abalina obuyinza kati obuyinza ababulina obamanyi be baffe gavumenti yeggulu naye obuyinza buli mu gavumenti erina abagikulembera era buli lwoyogeranga gavumenti totegeezanga muntu mulala yenna gamba yeggwe gavumenti yeffe naye tulina okuteekateeka okulaba nti tutambulira wamu obumenyi bw'amateeka bwonna bujja kuggwawo omanyi lwaki ababbi bangi kati abaana bamaze okusoma tebalina mirimu naye ng'ate emirimu ffe tulina ogikuliyetingawo sina gavumenti kuba gavumenti yani yeffe naye mulimu n'abalina ssente zaabwe aba toziteeka wano olw'ebigenda mu maaso kwatiriramu kati Hajji proposal eno wawandiikiddeko ku bibiina by'obufuzi nga n'ekyo kyekyenalemu mwekiri kaakati nga tolunaba kukikola ekyo publicity yesooka ndosindika omulamwa kubanga omulamwa nzize nkuzimba mpola 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 era nze nasoose ebweru era nangeyiza okuwulira nti negundi ogambye ani mpuuga ti nga bifaanagana yes kakati n'olwo obwongo bugenda bugatta era ejja kujjayo ne bannabyabufuzi abalala bagambe nti yekitugwanira tutuule tukole gavumenti eyawamu erongoose ebintu bino nga tubirongooseza waki wamu be banaabanga bakakanyazizza ensongo ti buli omwa waddembe abeere nga bw'abeera nga tubita nga tugenda nekibasazeewo naye ekikunyiga ate nze tombuulire
kubanga mba sikyalina kyakola kinalina okukola kyezo kyenaleeta mu ddiiro wano okalaba akantu ako era kyobudolaba nti olwokubanga nkimanyi okugjayo ebitundutundu ebikyamu mu ssemateeka obiteekaawo ne mu kakiiko ak'ebyokulonda tekaagala myezi apaana ekintu kinene nnyo mujja kutwaliramu ebibisi kati bimu kubyolaba byogamba nti bino bye bimu ku bizibu ennyo naddala mu kakiiko k'ebyokulonda nti nkugambye akakiiko k'ebyokulonda lwaki nkulembera nyanukula ekyo kikyo akakiiko wenkalabiramu obunafu be bantu abatayiza bannaabwe nga bagenda mu nkiiko ne babakwata ate nga bakutte bambadde ngoye za gavumenti ate nga akakiiko kategeezebwa nti kali independent ekyo tukyabyagala lwaki nti abatono bano abaali bannannyini ebyekibiina ekimu babuutikidde ebibiina ebirala naye ffenna bwe tunaaba tutudde wamu lino etteeka tuliyisiza libeerye nti bwe riti nje liddawo lituteekako kati kino akakiiko tukamaliriza nti bwe kati kalina okusitandinga n'okutunula bya mukama bino byalina okugoberera ssemateeka tibwati kano kayitira nti tukalongoose kano ojja kutunulira kakatulaba nolwaliro bannaddiini balinga bannabyabufuzi bannaddiini abasinga era boogera byabufuzi webale nnyo lwaki tetujjaawo ebintu ebyo nabo ne baddayo ne batuula patrolire mu spheres zaabwe naye bo tebalina kwogera ku bintu bannayuganda bannaddiini kyakunnyonnyodde ekireeta bannaddiini okuvaayo batandika obyogerako kitegeeza biganye fita yabyo terabika kati mu kulemererwa buli omu azze abeeko kyakola naye singa bitereezebwa kitegeeza nti buli omu ajja kuddayo ku mirimu gye ng'ebintu bitambula bulungi naye kivuddeyo nti ne bannaddiini babeerenga batandika okwatako nti bagwa mu kiwayi kino bagwa mu kiri kubanga tebatugambako nti eriyo father oba bishopu awagira kino nebye boogera bikulaga nti onaagwa wano onaagwawa wali naye ng'ekibaleese bajje bayingiremu waliwo ebiganye kati ebyo ebiganye eddagala lyabyo ye haaji ono so aje ogamba ebibiina by'obufuzi byonna bituule wamu ng'abikulembera yaliko kati President Museveni gamba nti ebeere kabineeti emu byo byeronde mu kabineti emu ate kuno abakweronda ate nkugambye nti abasookerwako nga tukola kabineti beba abaliidinga ebibiina byabwe so si kumugamba nti kakati nuupu etuweeyo gundi ereeta abo bwe bajja baliida era be balongoosa amateeka gano ge bagenda okugoberera era mbanaatambulira kakati buli ekiyisiddwa ate sijja kwagalaga nti ate abadipi bagambye ti ate baali ng'ate maawo oba omulala n'atudde mu badipi waali yeteyabisaako mukono biyise kabineti emaze okukolebwa tugiwadde terms of reference byeneegoberera bajje ssemateeka kubanga babadde babyogerako era babirina kono bayita nti bisibe mwagala tukyuse mu kakiiko k'ebyokulonda ne bagamba nti katubinoonye babirina already busibe mwagala bukyuke mu ssemateeka babumanyi era babadde babwogerako naye nga way out ebireeta yebadde enzibu ng'olwo ne bakuŋŋaanya bateeka mu kisawo kya pulezidenti longoosa alonda so nga neno ssemateeka gye tugoberera Museveni si yagiteesaako yekka yagireeta twagikubaganyako birowoozo nga tuli bumu. Let us go back and do the same. Tubadde tutambula bwe tutuusa olwaleero era nga nawe weesimbawo mu bifo ebimu n'obeera na minisita ne tutambula ne kaakati kati alaba atya nti essaawa zino ng'omusajja kumpi agenda mu myaka 4 nga afuga wekyetaagisiza kaakati Museveni yayingira dde ebyobufuzi
ndoza Mujansanga. Mujansanga. Kuba mu budde obwo DP yali weeri. Bwe yagivaamu n'addawa. UPM. UPM yajjo. UPM yajjo? Yaddawa. Yaddawa. Yadda mu kibiina kyali eky'ebyobufuzi kyali kifuga. Yali takola mu ofiisi ya pulezidenti. Twakisi yalwanira olwo akoolwo naye yamala kulinda mbeera. Kati kyongamba nti embeera weetuuse si watuufu. Si watuufu. Ate kaakati mpozi n'okugonza ku mitima gy'abannabyabufuzi nga ize. Abamu bagamba nti kaakati enkola eno bw'eba nti tuzze mu gavumenti eyawamu obukulembeze bujja kuvaayo nti tetujja kulonda. Obukulembeze tekitegeeza nti olina kutuula mu kifo okulembere. Nakati kyogera gwe tokola mu kyalo kyo tolina kyokola kyonna. Kakiiko k'ekyalo? Nva ku byakakiiko. Tolina kyankulaakulana kyonna ky'ogatta ku kitundu kyo. Agenda kulyayo mmere kukka. Kubanga ne buweereza maama wo ssente n'asasula abakozi mu nnimiro ebyo olina ky'ogasse ku ggwanga. Ne bw'owa obubi omusolo gwa gavumenti olwali tuli wano otulikoodinga kitegeeza olina ky'ogatta ku ggwanga kubanga bye twogera bigasa eggwanga biwulizibwa abantu bonna. Naye bwe tubanga tutambudde mu ntambula nga bwe tuli kati si kibi tugamba nti enteekateeka eno nnungi naye tugikoze tutya. Abakulembeze ne bakkiriza wakwatira mulimu abasobola haja okugaana ng'ekibaganya sigamba nti ekirowoozo kibi ne bagamba tunaakolagana okulya kuweddewo. Gwokimanyi nti waliyo abanuupu nga omusaala omunene nnyo bagujja mu gavumenti n'okusinga NRM aba DP. Example weeri Mawu constitutional minister tafuna musaala. Nera Mawu ezize weziva nezombaka parliament na weziva. Naye waaki? Minister. Minister naye wa party ki? Wa DP. Era kitegeeza nti olw'okubeera owa DP kye kimu ku factors ezaamusobozesa tuqualify okubagaininga kiki ekifo ekyo. Kati n'enteekateeka haji ey'abantu tube nga tukkaanya eri abayinza gisimbira ekkuuli oba eri abatakyagalira ddala kuba kati ye okulya kuba kukoze eki kufudde. Abantu abasinga obwongo bwabwe oba entegeera yaabwe bali mu lubuto nti omuntu yenna alowooleza mu lubuto talina kyayinza kugatta ku ggwanga lino kuba bwabeera nga tafunamu kulya kitegeeza tajja kikola ki kukikola. Naye enteekateeka eno nze kyenyiza okugamba abantu abali eyo njagala bakkirize nti waliwo ebitagenda bulungi mu gavumenti okuviira ddala mu byobulamu, nguudo, amateeka byonna tebitambula bulungi. Naye ng'ekibisse abali mu sisitimu nti tebakyakolera bantu wala bali mu kukola ki mu kwekolera nti buli wogenda wonna wonna enguzi efuuse enguzi. Ne muzeeyi oba pulezidenti waffe naye toyinza kumunenya nti ekintu we libabbwa bakuyita kusajjuka nti ebbwa lyasajjuka. Kati ekimujja mu katyabaga mu kattu kaalimu kati kyekirowoozo kya Hajji ono. Obukulembeze ne buba busigadde weebuli naye reconciliation kintu kikulu nnyo Hajji nti tusobola osigala nga tulonda naye wabeerewo enteekateeka esika buli muntu yenna. Teri muntu atalina mugaso n'omulala okimanyi nti alina omugaso. Ewakubira akalulu togenda mu palamenti kubanga akalulu k'omulalu kenkanankana akaprofesa singa agenda akatiike ne katafa. Nga bw'alonda omubaka wa palamenti omulalu akalulu kakontributinga
kitegeeza nti oli aba ayisemu kubanga tukonsideringa majority vote. So mu bufunze ekyahaji okikiririzaamu ekyahaji ekyali conciliation proposal yet tukole extension ne mu kulonda tulonde 231 okikiririzaamu eyo proposal kubanga naye yakitadde ku table kikubaganyizibweko ebirowoozo. Ngamba gwe ekirowoozo kyo kikiririzaamu ekirowoozo kye ekirowoozo kirungi nnyo kubanga kirimu reconciliation bwe mutuula mukkaanya balanja okikiririzaamu ndete ekibuuzo kyange kiddako bwe kyoli mukunka kanjogere bwe mbuli ati okikiririzaamu nze ndete ekibuuzo ate byali baddukidde ki wano ati oba okikiririzaamu kitegeeza n'ebyogamba nti weesimbawo katikamu ebyo nosooka n'obiteeka ku bbali kubanga amateeka tegannakyuka anti singa ebina byokuzibikiriza proposal ya aji bwe bagikkiriza automatically ngenda nakyo aji ebibi tugambe ebibiina biganye njagala ompe ku bulamu bwa Uganda ng'ebibiina biganye nga tugenda kutambula nga bwe tuli singa aba muntu obulamu bwe bubaawa. Katonda yatukisa bino ebituli maaso n'ebyetulabyeko ebitubinyonyola bulungi nnyo era ko tusinzira okunnyonnyola nga bagamba nti history is the best teacher kubanga akolera reflection emabega. Kaakati n'olwekyo nno kino bw'ogamba nti bebibanga ogambe nti baganye nti owa NRM yabiresi ffe tetujja biyingiramu toli mutawaana kuno si bategeera bulungi. It is not a decree, it is not an order, it is a proposal. Ebeera proposal erina kubeera either negative or positive. Nga tugenda n'ekyo kati mpaka obulamu bwa Uganda tutambudde nga we tuli kakati gwe bujjemu eyo embeera eriwo nti abaakwatibwa 221 bakyaliyo gw'osobola otya bw'otwongerako abalala nga sisitimu y'emu ate n'abaateebwa bye boogera biri matankani tebitegeerekeka ate abamu babawa ssente ndowooza okukkiriza emisango kati mu nkola entuufu kyandibadde nga bwe kiri nti gwe tewakoze musango katukuwe ssente okkirize, gwe wakoze omusango katukuwe ssente era okkirize tukute. Amateeka kye gagamba. Era nze kinsaba bannabyabufuzi abali eyo abaagala eggwanga lino tuleme kubeera nga tweyagaliza. Kyekibuuzo ky'ombuuziza nti kaakati okwesimbawo njagala kulembera baki bantu bweba nga abantu b'enkulembera be bali mu kunyigirizibwa be bali mu makomera n'akulembera ki n'akulembera bisolo. Era bwe liba nga tteeka oba tukiyisizza nga gavumenti ey'awamu kitegeeza nti wonna tetujja kulonda. Omuntu ayagala eggwanga lye alina okugoberera ekyo ekirungi ekigasa eggwanga naye. Buli ekigasa ggwe kigasa eggwanga, buli ekigasa eggwanga naawe okifunamu. So tufube nnyo okulaba nti tukola ebyo ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso, twongere okulowooza. Era nze nsaba His Excellency the President atuyambe akkirize okuwuliriza ebirowoozo bya bannayuganda, aleme okuwuliriza ebirowoozo ebya famire emu eby'abantu sekinnoomu, wabula awulirize ebirowoozo bya bannayuganda kubanga embeera gye tulimu ekyamazima si nnungi. Teri kintu kibi sekanjakko ewuwo nga oli mu kulya ennyama nga neighbour tali, ng'abaana bo bagenze ku ssomero aba neighbour tebagenze. Tuba tetutwala ggwanga lyaffe lino mu maaso. Oba ababo nga basomedde mu masomero ag'ebbeeyi, abaamano bali mu masomero agali awo. Naye nga end game nti P7 results balina okukola exams zezimu bafune results zezimu alongside differences eziri awo. Naye bwe tuba tuyambyeko abantu economically ne tubayambako socially, then political issues kuba politicians be basalawo, bannabyabufuzi be bali mu parliament baga amateeka, naye amateeka ne gennyini agaliwo tegagobererwa.
bwe gaba gagobererwa galimu okugulirira, bwe kutaba kugulirira galimu okweyagaliza. Ne wabaawo n'omuntu ayinza okugamba nti oyo bamuti. Kubanze nfolowinga nnyo puroguramu za gavumenti. Oli n'agamba nti twali mu kkooti ne bakubira Balamu essimu n'agamba nti ogira omulekayo eyo. Balamu minisita. Naye minisita oyingira otya ate mu mateeka ga gavumenti? Kale nno enteekateeka Hajji gy'azze nayo nsaba bannabyabufuzi abali eyo batwale mu byonna, bayinza obutabitwala naye ekigambo reconciliation kinene. Okweyagaliza tukwejjemu tutambuze eggwanga. President wa DP Norbert Mao ali mu gavumenti y'NRM. Era n'endagaano weeri bagita cooperation bakolagane bateekako n'omukono ku byo mulimu reconciliation, peaceful transfer of power, electoral reforms n'ebirala. Otukedde olunaku olwaleero nga tetumanyi public, nga tetumanyi kiki ekituufu kye baatuuseko ku ebyo. Mpuuga Mukaaku ne banne era nabo bali mu script y'emu. Onayo Mao ye yateekako omukono ne president. Kubanga wano mu kikyo omu ku bakulu okukkiriza kino alina kubeera akulembera Uganda. DP yagendanga kibiina kya byabufuzi n'omukono neguteekako. DA kiringa kisinde. Kati gwe oli muntu sekinoomu oba nawe olina booli nabo bogamba nti naffe twekutte bwe tuti. Kubanga yo DP yateekako n'omukono naye lwali n'ekimu kyavuddeyo. Kaakati eyo atonzizizaayo mu individualism. Tyenvudde mu individualism nendeeta ekirowoozo paka nti kinyonyi kibi kibaagirwa mu bangi. Kyempulira nga nkiwulidde nga kiyinza okutugasa kyenza okuguza bannange ba Mukaaku, ba Mpuuga, ba Mao, ba Nuupu, baani tuyinza okukkaanya ne tugulowinga down ne tutuula twoloka tuteeseko bintu bino bwe banaakikkiriza nga tugenda nakyo. Nene bakina lwaki gwe tubeegattako ne mutambula nabo. Ekyenjawulo kye balina kanyambe ku Hajji ku ekyo ate era nga simuyamba mu kiki ye kyayagala. Hajji toweerabira nti president he is a senior presidential advisor we NRM ate muwabuzi wa president. Kati ye tali mu kuvuganya gavumenti era akkiriza nti gavumenti erina ebirungi byekoze n'ebino ebikyamu ebikyagirimu ebyo byagala birongooke. Kati ye platform gyayagala oteekawo ng'ekavalinga bonna nati abayita Bannayuganda bonna gy'oliko olwaleero. You are on my call to our fellow politicians. Okitegeresebo nti abanuupu, ab'FDC, ab'NRM, abatalina bibiina bonna tubeetaaga, bonna beetaagibwa ku koozi eno. Kituufu naye kye ŋŋamba proposal gy'alina mu script mwali ne bali abalala ye script gye balina. Kyembuuza gwe tosobola genda mu DA n'ogamba nti nzize nange tutambuze lumu. Ate bayita basobola n'okugana ne bagamba mutuuse kinoomu naye wano kisinde kiri. Anti kyenkugamba awo era tuba tukyatambulira mu individualism. Naye yakowodde bwe yakowodde bonna baagenze olowooza nkowodde bonna bazze era ono nja okubaweera nti essimu yange yeeno. Essimu yange yeeno 077 248 38 29. Oyinza okunkubira bononkubira ku nyeneegi bw'ojja kunkubirako nje kwate obuuze ebibuuzo byonna by'oyagala nga tetunnatuusa kusalawo tugenda kwekuŋŋaanya ddi obe nga okimatidde. So kati mu proposal yo nze mu kulaba kwange gw'oŋŋamba nti bw'ogamba nti kaŋŋende mu bali eri ongambye oba mu individualism ate abalala bendesebwe ogenda nabo ababo kakati ate ababe n'abatali babi baliwa njagala otwawulirewo Sebosekanja ate osoba n'abakulembeze nga bakukkiririza tuli mu gavumenti ye NRM yeyina obuyinza
tukkiriza nti ekola naye ebiganye bitwagala okutereeza ate nga tulina NRM proposal nagireeta mu NRM so si NRM oli presidential advisor ekisanja kigenda kuggwako ofunye omukisa ogusinkana president okwogerako na bino gwe nga bw'obiwulira kubanga kyenjagala nkubuulire president yasooka kutuyisiza amawulire ku BBC nti ŋŋaanyi era ngenze mu nsiko okulwanyisa gavumenti eyabba obululu olowooza yasooka kuyita bannabyabufuzi mugyekiraana nga yafuna omubaka omu ati kati nkugamba kakati nina wano leka kuŋŋamba nti bano balabye kakati this is the call presidential advisor kyeŋŋamba osisinkanyako ku president ne mwogeramu kubanga gwina opportunity musisinkana gwamu advisinga kakati gwokyo kiyita musango nze manya bwentandika okubala wali okoze kubala mathematics webale nnyo waliwo ekkooli limu lyokka erituuka ku ansa wibale nnyo oli yabuuza nti how many methods of teaching there are many methods of teaching as there are many teachers tugende ku kirala tosobodde musisinkana si endowooza yange nti nsisinkagana ye bw'obanga ekyo kyokoze ate nabali b'oyita bagamba nti oli yamutumye bw'okikoze nga ggwe yenze nyina obwongo bukola tukwateko kira katono ndowooza kinyonyoddwa bulungi proposal enyonyoddwa bulungi yeyo nkowoola bannabyabufuzi bannange bawe ekirowoozo ku kino era n'engeri gye tugenda okusisinkaganamu kubanga mbagambye nti bwe tuba twegatta tujja kwegattira kwaliwo mmwe mugenda okukola kabineeti ejja okubeera nga mugituddemu ne Museveni mukyuse amateeka ago nga mwenna mugakyusiza waki buli eriggwa tetutiikinga buli eriggwa olw'obuzibu bw'ebyenkaayana ebyobufuzi tunyonyola bunyonyozi tuyinza okutwala wano essaawa 5 nga tukyanyonyola naye ngaekintu tekinaba kuggwa naye ngaate wali tujja kukwata item to item emu yamwe yakukyusa bukulembeze mirembe mu mirembe President Museveni aveeko obeeko omukulembeze omulala oba addeko okusinziira ku nteekateeka gye tuteeseteese naye nga tewali kunyigirizibwa oyogera ebyo president yennyini yayogerako eri eggwanga n'agamba abapoliisi wakati kino kyetukwatako tumalirize abapoliisi ne kooti poliisi teddamu kuwa bond bantu bakoze busango abbye enkoko abbye ente abbye embuzi kooti nayo teddamu kuwa bond era abantu abali mu misango egyo aginaddulyewo NRM eyo ensonga gw'ogyogerako ki nziriramu President Museveni yagamba yawa directive nti poliisi teddamu kuwa bantu bondi abakoze obusango obutinitini obwo abbye enkoko abbye ente abbye embuzi ku kyalo ne kooti n'agiragira kyekimu nti ye takikiririzaamu omuntu abbye ente ate agenze mu kooti bamuwadde beyiro mu nsi etambulira mu mateeka demokrasiya waali kooti weeziri bannamateeka we bali gwokkiririza mu ekyo nti omuntu basobola okumumma beyiro ate nga it is a constitutional right omuntu asobola okweyimirirwa kaakati where there is a necessity there is no law obwetaavu bwe buyitiriza bujjawo etteeka twagenda mu nsiko twagenda mu mateeka ati kyenkudde nkugamba it was a necessity kyali kyetaagisa asaagala okayana byotaalabako bukyatuba mu nsiko emyaka ana guli wasa kakati gwokayanamuki yali ewa muwanga ogenda mu nsiko kubanga mwafuna ate muwanga yabba gwe babba ngamba ayimini semwogerere yali ewa semwogerere kakati ekintu ekifuuka a national issue kiba tekirindirira nti gundi leadinga asobola yali no
kati nawe okkiririza mu kya President Museveni kitya nti omuntu wase omumwa bail anti mbudde gamba nti necessity weetandikira kubanga nange waliwo ekyali kinyize ne tukwata ababbi ab'ente tubaleese kaakati ogenda okutuuka awo mba sinnabakubuuka na lujja lwa poliisi ng'ate bali batuuka waka mwabaleka ku poliisi mugenda otuuka waka nga nabo batuuse kizibu kaakati webuuze olwo amateeka galuwa kale awo wageetaaga okulongoosaamu kati ku nsonga ya pulezidenti kiringa bw'olaba Haji oba Sheikh tayinza genda mu kyaki kuteekako baana mikono era bw'agendayo buli omu yeebuuza Sheikh akimye eki muzikiti akimye eki mu kyaki eno kati pulezidenti yatwala wonna naye ate si yawaayo ebiragiro mu mateeka ge tulina pulezidenti talina buyinza wadde n'akatono obugaana okuwa omuntu bondi wadde okuwa omuntu beyiro mu constitution tekirina ki bwekiri naye kyeyandituyambyeko kubanga buli obeera ogenda okujjanjaba obulwadde sooka onoonye ekyabuleese pulezidenti kyalina okunoonyereza ki ekireeta abantu okubba ente ki ekireeta abantu okubba emmwanyi ki ekireeta abantu okubba enkoko kitegeeza nti wansi sisitimu nfu bw'alongoosa sisitimu automatically wano obubbi bugenda kwesala bwokka obubbi bwe bunaba bwesaze kitegeeza nti n'abanaasa ba bbeero tebakola ki tebaliiwo kubanga tebagenda kuba babbi ku rate gye baliko kati naye bw'ogenda n'ekiki kyagamba nti abantu bafuna bondi tebafuna bbeero piriyo gye tugendamu ne piriyo gye twalimu 2021 kitegeeza alina okuzimba amakomera amalala nti n'abaliyo bajjudde bagenda okukwata nga tebateebwako bagendagendawa so mu bufunze pulezidenti kyemmanyi baamuwabya ebintu ebisinga abakulembeze bye baleeta mu public wabaawo gwatudde naye n'amubalira ekyo baabala kikyamu wabula balina kunoonyereza kiki ekireeta omuwendo gw'abantu guno okulinnya ogw'ababbi b'emmwanyi omuwendo gw'abantu guno okulinnya abeekalakaasa ku luguudo omuwendo gw'abantu okulinnya okuwakanya gavumenti omuwendo gw'abantu okulinnya okulwanagana ne bannaabwe domestic violence wakati ye yamenyako 2 naye poliisi olw'okwagala enguzi kyesobola okukola esobola bigeneralizinga byonna ne bagaa nti tewakyali bond amakooti tewali bail kati nabo yabawakulya mu ekyo okuvoleya kyogera kubanga bagamba pulezidenti bwayogera bibateeka kati akyogera automatically ki teeka okuvoleya kyogera abantu bafuna bail oba bondi tebazifuna kitegeeza nti bali yakuliyetingirwa emirimu kati abagabazi bondi n'abagabazi bail kati ekirina okukolebwa nga gavumenti kulaba nti buli kizibu kye tulina tusooke tunoonye kyekikireeta tukole ku kikireeta ekizibu kijja kuvaawo naye banaba tebakoze ekyo obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera buli kimu kigenda kwonooneka n'okwongera okwonooneka okusukka bye tulabako kati naye kye tulina okukola tubenga buli omu tubaamu omutima gw'eggwanga okubeera bannayuganda nga buli kyokola ogamba Uganda yange kigigatako kigitoolako solution y'ekyo eddagala ly'ekyo lyokka okutereeza ebyo byonna byonna kwe kufuna abakulembeze abalungi abakulembeze abataali mu ddiiru Haji yakulembera Luweere emyaka ng'eri wamu ne baajawulamu tolina kyowulira nti yagenda etulakita gundi oba yagenda na kiri abakulembeze abeefaananyirizaako Haji betwagala mu sisitimu ono bw'ontunuulira bw'otyo olaba ki
oba bw'ogoberera kubanga nfuba nnyo okulaba nga nkoppa ebirungi by'alina. Teri muntu oba teri gavumenti, kuba gavumenti alinga muntu. Buli muntu aba n'ebirungi n'ebiki n'ebibi. Olwaliro bwe nkusobya tekitegeeza nti ate ebbanga ekkadde litukolaganye ffenna mbadde mubi nnyo gy'oli, wabula nsiima olw'ebirungi neewala olw'ebibi oba olw'obunafu tube nga tutambula. Naye olw'ogamba nti gundi ansobezza leero noweerabira ebikadde, automatically eggwanga tulivuga tulina we tuliyiwa. Toyanza nga tumaliriza njagala mpe ku kirowoozo kyo kusibira abantu mu kkooti y'amagye. Nakola ogula omusango gwa Dr. Besigye gwazzeemu naye era waliwo munnamateeka Aaron Kiiza bamutaddeyo nga bamugamba ayisa olugaayo mu mateeka agafuga kkooti eyo, naye ne bamusiba lwa myezi 9 nsibira abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. Ajinaddu ky'okyogerako ki? Kaakati bw'oba ng'osooka okunoonya ekyakireeta kyali ki? Baakwatanga abaana ababbi yeenaanise ebyambalo by'ekisirikale ogenda omunoonyerezako nga tabalangako namusirikale naye yabifuna ate n'emundu ya kisirikale naye agigira ki? Amateeka gye gaavwa nti bebe batyo bwe bali setujja bakwata eno ate banga nti si musirikale naye ng'ate bamukwatidde mu combat ate bamusanze na mundu sizaalukale. Olwo etteeka gye liva olaba lijja lisenvula lijja likuzingiramu mpola 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 kakati yetaaga kuddamu kulongoosa. Anti nkugamba ate babireeta eggulo ebyo okuwozesa mu kkooti z'amagye kyatandise eggulo ku Besigye kivudde emabega ekyo kigenda okujja. Nkugambye kyabasooka okukwatwa be bagenda okuleeta nti wonna bakugambe ti yenna gwe banaakwatanga n'ekintu misaleweya guns ammunitions what tajja kuwolezanga eri mu civilian what courts awoleze eno eri ebintu bijje bikwatagana nabyo. Ekifaananyi kyaffe nga Uganda mu international community ng'omusango guno international community taddewo kamera zonna zisigalawa naddala specifically ogwa Besigye. Nikyenjagala nkubulira bw'onoobuuza nga oyina ambitions ojja kubeera munnamawulire omukyamu anti kyenjagala nkolege kubanga bw'oba otwala omuntu oyagala nzikirize kiri Besigye nedda Besigye gwe muleke kyebakoledde obulunzi ekibadde kinyiiza kwe kugaana balooya banne ate nga tuli mu East African Community ng'omuntu avudde mu member state ate bamugaa tajja kuwoleza eno nimugaa nti okwegattamu kilwaki muntu limba naye bwe bakisanguddewo nibagaa nti mumuwe ebbaluwa individual ajjajire ki awoze. Kaakati ekyo omusango engeri gye guli mu kkooti nze sandyagadde gumenyaamenya nga tegunaba kutuukwako kozi ye Kamala lawyer Kaluwa kakadde Kakaluwa nga lawyer omugundiivu atubuulire engeri gye bakwatwamu n'engeri etteeka gye likolamu butuufu ki obuliriwo. Nze mbe mugoberezi wano naye nze saagala Kaluwa abeere mugoberezi wange. Sibula abantu aji bannayuganda bannange mwenna ab'okumpi n'ewala abampuliriza mbeebaza era nga mbakubira omulanga ti ku lw'okulongoosa eggwanga lyaffe n'okulitereeza tuleke disindikira muntu omu ffenna tusooke tulweyo tweyambula ebyokulwanyisa bitwambadde twambale ebyambalo ebijja tudde muteekereteekere Uganda ekkubo lyegenda okutambulamu ffe tukaddiwa tuwummula ofuna naye bano bamyaka 3-4 ogenda waggulu tubalekere entandikwa ennungi. Kaakati kubanga bwe tunaagera nga tugattiriza kuli amateeka tegakyuse ebibiina byeyongera ambitions z'okwagala obuyinza ziyitiridde tewaliiwo enemeasures tujja kusigala nga tuleka eggwanga nga tulese mu ttamayo naye mu ekyo mutuwagire mubweyo mukulisaizinge musembe bati musembye namwe banna babibiina bye mbagamba
bien suubidde gamba nti mwe mujja okubeera mu kabineti eya gavumenti engatte mwenna mumuveeyo muwe bwe mbanga mwagala tutambule bwe tutyo tutambule bwe tutyo. Toyanza nsubuga sibula abantu abatulaba n'abatuwuliriza bannayuganda n'amawanga amalala mbaagaliza ekiseera ekirungi mwebala okutuwuliriza naye byonna gye biggweera tujja kuba twetaaga abakulembeze era tukyabeetaaga ne 2026 mu constitution ya Uganda nga bwekyayimiridde nga bweri tulina okulonda. Nsaba Nakatikamu oyo Maserengeta bakkirize oba mukkirize mu ntume mu palamenti ya Uganda njasobola okubakulembera okulaba nga tuyina kitugatta ku ggwanga, tuyina kitugatta ku bannayuganda okuba nga tutambulira wamu. Era neebaza mukadde wange Haji okukkiriza ebbanga lyonna okutambula nange. Mbaagaliza ekiseera ekirungi tunaddamu etuwuliziganye. Tweyanza nnyo tweyanzige ona obadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwali tukomye wano tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera awangale nnyo. Ssaabasajja Kabaka. Amiina. Nti ebibiina by'obufuzi byonna ebiriwo nga birina ababikulembera era nga bali viable ate era biwandiise tuyingire gavumenti yagi kabineti ebeereemu tuddire mukadde waffe ali mu gavumenti muno atutuule mu Ssemakati ng'akubiriza olukiiko olwo mu kabineti yeeyo. Kakati kabineti yeeyo tugiwe emirimu gino okulongoosa ssemateeka mbwe katundu konna akeetaaga okulongoosa naye nga tuli buki bumu okulongoosa akakiiko amateeka g'akakiiko agagenda okulabirira akalulu buli erabika nga nsobi tugikuulemu ffenna waki wamu. Kaakati nenkutunulira ebintu ebyo ng'omulimu ogwo si mutono sigwagala bugubugu baguleka nga guli jagala ate tuka mugenda okukuba akalulu nti ate nze bansubidde ebweru. Ebyo byonna bye tuyisizza nga tubitiikinze ndakwetaaga bannabyabufuzi wano tugatteko bannaddiini gurupu y'abannaddiini tube nayo n'abataka nabo tubateekemu. Kaakati neotuna kyetuba tukkaanyizaako tekijja kuba nti Museveni yasazeewo bw'ati ng'omuntu yasaze nga yeesalira. Twasazeewo ffenna nga bannayuganda bannanyini ggwanga bannanyini gavumenti. Kaakati gavumenti eyo ey'ekiseera ekyo tujja giwa emyaka emeka 5. Kaakati bitulongoosa bano babisse mu nkola ng'abo ebibiina buli omu nga azzeeyo tuyingire akalulu nga bwe tutyo bwe tuli. Yenna n'abaawangudde gwe bakwasa bendera. Kati ekyo okyagala nga kati akalulu ka 2026 kaba kavaawo ate tewali tteeka lyateekebwawo litali lya muntu. Ne Katonda akugambye nti sabbiiti yabaawo ku bwa muntu senga tewaali bantu sabbiiti teyaliiwo. N'etteeka eryo bwe tubanga kyekyo kinaleeta emirembe twagenda mu nsiko twamanyi twatukutegeeza nti tujja kumalayo ebbanga bwe riti si bwe kyali naye embeera ye yatusalirawo ogenda kwakana nga tuwangadde emyaka emeka tola myaka eyo 5 gye twawangalayo mu nsiko gwe twafunyeemu okutunuulira okulaba ku gavumenti ya Lutwa neyagundi oyo Pawulo Muwanga gye yanyaga embeera togiraba nti yakyuka. Kaakati nakyo kiba kyetaaga extension. It is a matter of decision. Bagambe parliament yakoze extension okulonda kubeekwa 231. Lwaki abantu bagenda mu kalulu awangula nadda ku ntebe anti nkugambye demokrasiya wa kaakati demokrasiya abaasiba mu 2021 tebali mu kaduukulu abamu baba basonyiwa kwate anso jatulaba otyo bali abamu bali nnyo 2016 bali amateeka tegaliwo wegali lwaki tegakola. Kati aje ogamba nti bwe tugenda mu kalulu kana akajja
anakawangula era ajja kubanga takawangudde mu mazima na bwenkanya. Era nga bw'okiraba na ku ssaawa ya leero bano abakwatiddwa e Nairobi lwaki eggye lya Uganda lye libakwata e Nairobi nga si gavumenti ya Kenya. Omuntu gwe bakwata n'emmundu e Nairobi nga wa Uganda ate